This is Diaspora TV, your number one global network. Amina twebaza Katonda abali ku cyberspace musumba kabuye tukwebazizza nnyo musumba Sam tukuuliddeko naawo emabege mu background twebaza Katonda olw'okuyigiriza kwe mubaddemu era nga tugenda mu kitundu ekyokubiri oba kyakusatu era okwongera okuyigiriza tubaaniriza nnyo mwenna abali ku cyberspace abali ku YouTube, Facebook, Twitter era nga twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kano katuwa buli wiiki buli lwakusatu buli lwakuna ng'olwokusatu tubeera mu Luzungu olwokuna tubeera mu Luganda okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 9 paka ssaawa 3 mbadde nziziza mu lwaffe lwennyini paka ssaawa 3 era nga message eba emu mbaniriza nnyo nga tugenda okutandika njagala mufune amasimu gammwe njagala mufune bayibuli zammwe mufune ebitabo byammwe mufune amakalaamu oba peeni kubanga tugenda kuwandiika ebyawandiikibwa tuddeyo oluvannyuma tubisome era twagala okwebaza Diaspora TV etuwa omukisa ogw'okubuulira ekigambo kya Katonda n'okuyigiriza kubanga mu kusomesa kuno mu kuyiga kuno omuntu mwafuna okubikkulira okutegeera nga tumaze okusoma ebyawandiikibwa kati katufune eddakiika nga 2 tusheyalinge obubaka buno obugenda okuyigirizibwa abantu bamanye ekigenda mu maaso nebaza mwenna abali ku Facebook mbalaba wano mukama abawo omukisa olw'okujja okuyiga ekigambo kya Katonda amannya n'eddoboozi Godfrey Sempebwa Mubiru nga nze ndi kuyigiriza nga njigiriza ne mukyala wange Goreti Mubiru yali mu byuma yalina okuyiga ebyuma naye ate nga tuyigiriza naye amiina tuyigiriza naye tuyigiriza naye ekigambo kya Katonda mukama atuwadde omukisa ogw'okuyigiriza tututte ebbanga nga tusoma tusobole okuyigiriza era bino bye tuyigiriza tetwajja buzzi kubimanya bumanya naye tugenze ne tumala okusoma bayibuli ne wabaawo abasajja bakatonda abayigiriziddwa naffe ne bajja ne batuyigiriza kati naffe bye tuyize ne twagala tubiyigirize abalala kyekyo omutume Paulo kye yali agamba Timoseewo nti byoyize ku nze ebirungi bitwale obiyigiriza abeesigwa abalala nabo basobole okugenda okukola ki obiyigiriza abalala kati eno chain drive ey'obwakatonda gwe toyiga n'okomaawo akuwadde okubeera omujulirwawe kati oli ambasada amiina kati nga bwe tuli ambasada njagala tutambuza akatambi kano kasobole okugenda eri abantu abalala nabo basobole okumanya obwakabaka bwa Katonda basobole okumanya Katonda nga bwe yabaagala mumanye tuli mu nnaku ezijja ez'omusaalaba nti Yesu yafa n'aziikibwa n'azuukira naye kikulu nnyo eri abo abamaze okumanya nti kati batokola ki batukuzibwa bazuukikira wamu ne Kristo basonyibwa kati omukkiriza yenna tekimu ekigambo kyekyo kye boogera nti teyeeraliikirira taliimu kweraliikirira takyali mabega wa musalaba mu maaso okay kati gwe wanunulibwa wajjibwa mu nsi ey'ekizikiza oli mu nsi ey'ekitangaala naye ono atannaba essaala zaffe ze tusaba
nti ekigambo kya Katonda kibuulirwe asobole okuwulira naye ave emabega w'omusalaba mu maaso g'omusalaba. Amiina. Kati ennaku zino zetugendamu ez'omusalaba zino nkulu nnyo eri omuntu atannategeera Katonda afune awulire enjiri. Era njagala okuddamu bagamba nti mbandinizza nnyo tugenda kuyingira mu kusomesebwa, ng'okusomesebwa kwe tuliko olunaku olwaleero tuli mu kulungamizibwa omwoyo wa Katonda. Omwoyo wa Katonda kakati fe abaamala okuva ku musalaba ne tufa wamu ne Kristo ne tuziikibwamu naye ne tuzuukira wamu naye n'atuwa amaanyi tuli bawanguzi n'okukirawo. Amiina. Kyenva njogera nti ng'ebyawandiikibwa ebitugamba nti tulungamizibwa ki? Mwoyo wa Katonda. Katusabe. Taata, twagala okwebaza olw'akaseera kano buli lwe tujja mu maaso go okufuna ekigambo okuva gy'oli, okufuna okuyiga. Okusaba kwaffe kuli nti abatannaba kukumanya bakumanye oluvannyuma lw'okuwulira ekigambo kyo, n'abo abakutegedde bafune okubikkulirwa okuyita mu kigambo kyo, amaaso gaabwe gamulisibwe ekigambo kyo n'okutegeerako. Nkwebaza olunaku olwaleero bonna abalooginze ku mukutu guno, otuwadde obuweereza okubuulira ekigambo kyo mu mawanga gonna, abantu bategeere obulokozi buno nga bwe waayo omwana w'omu Yesu Kristo ajja atufirire buli amukkiriza aleme okubula naye abeeremu n'obulamu obutaggwaawo. Era nga tugenda okuyigiriza ku mwoyo wa Katonda atudde mu ffe, ffenna abakkiriza gwe tuyina. Leka bali ku mukutu bategeere, n'abo abatannaba kumanya bamanye nti omwoyo wa Katonda ali mu bo. Nkwebaza eri abo basibiddwa bagenda kusumulwa olw'ebigambo ebigenda okwogera olunaku olwaleero. Byonna tubikwebaliza kubanga owulidde essaala zaffe mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tukomyewo nate olunaku lwajjo twabadde tuyigiriza ku buyinza bwe tulina mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, era bwe tugenda okwogerako luli twatandika ne tugamba nti omuntu alungamizibwa omwoyo wa Katonda. Ne tusoma ebyawandiikibwa, ngenda biyitamu olw'okuba njagala bazzaayo emabega nti omuntu alina omukkiriza yenna alina omwoyo wa Katonda. Bw'oba nga wakkiriza ku lunaku lwe wakkiriza Kristo n'ogamba nti kati ndi mulokole, nakkiriza Yesu Kristo ng'omwana wa Katonda, kitegeezwa waweebwa omwoyo wa Katonda era atula mu ggwe. Kitegeeza nti omwoyo wa Katonda tagenda kujja ate bw'okola ekikyamu n'avaawo, nedda. Njagala tusome ebyawandiikibwa mu mbala gye baabiwandiikiramu mu Luzungu oba gye bagamba context gye baagiwandiikiramu nga tobikyusiza, kubanga ebyawandiikibwa bye byogera gye tuli. Amiina. Ffe tetwogera ki? Tetwogera eri byawandiikibwa. Amiina. Tulina ekyawandiikibwa kye twasoma mu Baruumi, ngenda kukiddamu. Baruumi essuula ya 8 olunyiriri lw'14. Nsoma lugamba bwe luti: kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Ekitegeeza nti kati olw'okuba omwoyo wa Katonda ali mu ffe tuli baana ki? Twakkiriza Yesu Kristo, tukulembera mwoyo wa Katonda. Kati olwo tuli baana. Bonna abaamusembeza yabawa okufuuka ki? Abaana. Kitegeeza nti twakkiriza Kristo nti mwana wa Katonda, yafa n'aziikibwa n'azuukira, kati tuli ki? Baana ba Katonda. Ne tujja nga tulaba ebyawandiikibwa ebitulaga kiki kye tuli mu Kristo. Omuntu yenna amaze okukkiriza Kristo aba alina okulungamizibwa omwoyo wa Katonda. Ffe tetwazaalibwa kati mubiri, twazaalibwa mwoyo.
okubeera mu mwoyo kitegeeza nti ki tuli mu Katonda. Omuntu omulokole yazaalibwa mwoyo yoyo ali mu Kristo era Kristo ye wuwe. Twagala tusome wano ekyawandiikibwa ekiri mu Baluumi, Baluumi essula 8 olunyiriri 9. Ekyawandiikibwa ekyo kikulu nnyo kubanga kitulaga kiki kye tuli. Amiina. Kigambye bwe kiti, Abaluumi essula 8 olunyiriri 9, naye mmwe temuli mubiri wabula muli mwoyo, obanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe. Naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si wuwe. Eno pati egambye nti naye mmwe temuli mubiri. Bino byawandiikibwa byogera gye tuli nti wabula mu mwoyo, wabula tuli mwoyo, obanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe. Naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si wuwe. Kati wulira ebigambo bino kanyongero bigaziyaamu. Kitegeeza nti gwe omuntu eyazaalibwa nga tonnaba kukkiriza Yesu Kristo, okyali muntu wa Katonda. Naye ono amaze okukkiriza Kristo, mwana wa Katonda. Gwe amaze okukkiriza eyakkiriza Kristo n'ogamba nti mwana wa Katonda yafa n'aziikibwa n'azuukira, gwe oli wuwe. Kyavudde agambye nti oyo wuwe, naye atannaba kukkiriza si wuwe. Bannange Bayibuli yeyogera eno, sinze njogera eri Bayibuli. Era bwe tweyongerayo tulaba nti ffe abali mu mwoyo tuli ne Kristo. Kitegeeza tuli ku kitundu ku ye. Omwoyo wa Katonda akola ki? Atuula mu ffe. Naffe tuli babe. Era kitegeeza nti twazaalibwa Katonda. Naye ekyo kitwala omuntu asomeseddwa ate oba asomye ebyawandiikibwa okukola ki? Okukitegeera ne kimuyingira mu ye. Tulina omwoyo wa Katonda mu ffe katikati. Era abeera naffe mu buliwo. Essaawa eno wenjogerera nina omwoyo wa Katonda mu nze annuŋŋamya. Obwo bwe buli bw'owaffe. Omwoyo wa Katonda tajja tetukowoola mukowoole nti jangu, oba tetugenda mu kifo ne tugamba leero omwoyo wa Katonda ali wano, oba bwe tuvaawo ne tugamba tumulese eri gye tubadde. Omwoyo wa Katonda atambula naffe. That is mu Luzungu kye bagamba the indwelling of the Spirit. Abeera naffe. Naye olw'okuba emirundi egisinga tubadde tusomeseddwa ng'ekkanisa bwe zitusomesa, ng'abasumba bamu, engeri gye baayigamu bwe batusomesezza nti bw'ojja mu kkanisa ng'oyita omwoyo wa Katonda akukkeko, ne congregation nga yo emanyi nti omwoyo wa Katonda alina kukola ki? Kuva mu ggulu. Oba ne Katonda muyite nti leero Mukama kako wansi. Naye njagala okuzibula amaaso okusinziira ku byawandiikibwa. Omwoyo wa Katonda obeera naye permanent. Newankubadde okoze ekyesittaza tavaawo, abeera naawe permanent. Kati gwe buli lwoddayo n'osoma ebyawandiikibwa ne weezuula, olwo n'akuluŋŋanya n'agamba nti eyo si yembalayo. Mwami mubiru si bwotyo bw'olina okutambula. Kyova olaba tukomawo tuyigirize, tugambe, tubalage ebyawandiikibwa. Oyinza okuba nga obadde ebyawandiikibwa obisomera mu Sister Suzette eyakuyigiriza, obisomera mu mwami mubiru eyakuyigiriza. Naye njagala kyekyo lwaki nabagambye nga tutandika ne mbagamba nti mufune ebitabo byammwe, mufune Bayibuli zammwe. Bwe tugenda okusoma ekyawandiikibwa kiwandiike wansi,
mu ssaawa ye ey'eddembe ddayo olabe ekyawandiikibwa ekyo. Kiyinza okuba nga ogenda kutwala essuula yonna ogisoma osobole okukola ki? Okutegeera nti oleme okubuzibwabuzibwa nga kye nayigiriza kirala ate ebyawandiikibwa byogera kirala. Ŋŋambye nti omwoyo wa Katonda tatukyalira. Katonda tatukyalira. Era omuntu yenna ayigiriza nti Katonda agenda kukyalira olwaleero, ng'oddayo mu byawandiikibwa, kyawandiikibwawa Katonda okunkyalira. Okitegeera okufuna. Tugenda kusomako mu Bwebbulaniya, si bwe bayita Abebbulaniya, essuula 13 olunywa olwokutaano. Tulabe bweyogera. Atugambye omwoyo wa Katonda abeera mu ffe. Kandusome okuva ku paati B. Kubanga ye yennyini yagamba nti sirikola ki? Sirikulekanga n'akatono. So sirikwabulira n'akatono. Bayibuli yeyogera nti talituleka. Kati omwoyo wa Katonda tavaawo. Kavuna wakkiriza Kristo, omwoyo wa Katonda n'atuula mu ggwe, abeera naawe buli lubeerera, ali naawe, atuula mu ggwe, agenda kubeera naawe emirembe gyonna. Okuyita mwani? Mu Kristo. Kyova olaba ekyawandiikibwa ekiri mu Baluumi kye twasomye kyagambye, ekigamba nti naye mmwe temuli ba mubiri wabula ba mwoyo, oba ng'omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe. Naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si we. Ekitegeeza kati tulina omwoyo wa Kristo atuula mu ffe, abeera naffe lubeerera. Bw'ogenda ebweru n'agenda naawe, bw'oyingira n'ayingira naawe, bw'otuula waliwo ebintu ebikwewunyisa mu bulamu, nti tugenda ne twerabira nti bwe tubeera mu ssanyu omwoyo wa Katonda abeera naffe, ne bwe tuba tukola nga tulina endowooza enkyamu era abeera naffe, tatuta. Naye ng'olina omwoyo omuli akujjukiza nti ekintu ekyo kyokola, eyo si yembalayo, kubanga gwe yeekaalu ya Katonda. Tugenda ne tukozesa ekigambo nti omwoyo wa Kristo oba omwoyo wa Katonda. Ekigambo ekyo tukikozesa nga kikyusibwakyusibwa, ng'omuntu atannasomesebwa mu butuufu agenda n'alowooza ate aŋŋambye omwoyo wa Kristo, ate n'aŋŋamba omwoyo wa Katonda. Owooluganda kye kimu. Omwoyo wa Kristo y'omu, ye mwoyo wa Katonda. Bwe njogera ku mwoyo wa Kristo mba ntegeeza omwoyo wa Katonda kye kimu, tekikyukakyuka. Kati bw'obeera n'omwoyo wa Katonda oba olina omwoyo wa Kristo, abalina omwoyo wa Katonda babeera n'eddembe. Era tulina omwoyo wa Katonda, oyo eyamuzuukiza mu bafu. Oyo yamuzuukiza mu bafu atuwa eddembe, era yatuwa okubeera abaana, era ye yatununula gye bayita adoption. Eyamuzuukiza mu bafu yoyo mwoyo gw'olina kati. Oluusi bw'oba tonnasomesebwa bintu bino oba tosobola bitegeera, okuggyako ng'ofunye omusomesa ategedde okusomesa doctrine ekwatagana ku Kristo, n'ogitegeera bw'osobola okutegeera ebintu bino. Tusome ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Baluumi. Abaluumi essuula 8 olunywa olw'14. Owulire kyegamba omwoyo gwe atuluŋŋamya. Kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda, abo be baana ba Katonda. Abakulemberwa kitegeeza waliwo omwoyo wa Katonda atukulembera, atuluŋŋamya. Tuluŋŋamizibwa mwoyo wa Katonda. Tetweruŋŋamya ffekka ffekka. Nti ekyo kituwa kye bayita okutabagana.
kituwa nti bwe tubeera n'omwoyo wa Katonda tutabagana fembi n'omwoyo oyo kitegeeza nti tuli bumu mwani mu Kristo tewaliwo kakuubagano we bakyogera mu Luganda tewali kukuubagana omwoyo tegukuubagana nti omwoyo bwakugamba nti mwami mubiru togenda eno tokola ki kyava omwoyo atugezaako okutulabula nti tetwegatta na batalina mwoyo wa Katonda kubanga endowooza si yeemu engeri gye balowooza engeri gye balowoozaamu omwoyo wa Katonda abaana ba Katonda bakulembebwa mwoyo wa Katonda ebyandika bitutegeezezza anti tetegatta na batali bakkiriza egamba tetwegatta na batali bakkiriza era egamba mu ndowooza taba na ndowooza yemu kuba tuli mu nsi erimu abatali bakkiriza ate ffenna nga tukolera mu bifo byebimu naye bwegattogewegatta namukkiriza era etegeeza endowooza obutalowooza nga bwe balowooza so we shouldn't be yoked with unbelievers mu ndowooza nti Kristo twatabagana wamu ne Kristo era tewali kiyinza twawula na Kristo kubanga Kristo ono bwe bulamu obw'olubeerera amiina era ekyo ekyatugattisa wamu ye mwoyo wa Katonda ali mu Kristo yatutabaganya n'atufuula omuntu omu nti tetusobola kwawukana tuli mu union tuli intertwine tuli bumu tewali kisobola kutwawukanya kubanga omwoyo we atuula mu nze naye ntuula mu ye kati tuli bumu kyova olaba nti bwe tubala okukkiriza enjiri eya Mukama waffe Yesu eyamuleeta okutununula okutujja mu bibi bwe tukkiriza tulokolebwa bwe tulokolebwa omwoyo wa Katonda atuula mu ffe kyekiva kitugwanira omukkiriza okumanya nti omwoyo wa Katonda atuula mu ye amiina omukkiriza bw'amanya oba bw'asomesebwa oba bw'asoma n'afuna okutegeera kuno aba atambula n'okwegendereza naye omuntu bw'aba tamanyi ki kyali era amala googera era amala gatambula nga bw'ayagala naye bw'amala ne yeezuula ki kyali atandika okutambulira mu ddembe eryo liri otugambye nti omwoyo wa Katonda yatuwa eddembe tuli baddembe mu ye eddembe lye yatuwa lino yeddembe eryatusumulula okutujja mu kizikiza nti mu kizikiza muno mulimu ebikolwa byamu ebikolebwamu naye olw'okuba tuli mu kitangaala kati ekitangaala kituluŋŋamya kati bwe kituluŋŋamya ne kimanya nti nze sisaanidde kwegayagula sisaanidde kuyomba sisaanidde kukolera mu busungu sisaanidde kuba sisaanidde kutabagana na bintu bitakwatagana na mbala yange kati olwo omukkiriza aba yeetegedde nti kitangaala kyekigaa nti Kristo kitangaala ate gwe bw'obeera mu Kristo naawe oba kitangaala abooluganda abakatwegattako olunaku olwaleero tuyigirizibwa nti tulungamizibwa omwoyo wa Katonda gwe omukkiriza olina okukimanya kyekyo lwaki mukyalambiro agambye nti gwe buli lwoteezuula kigenda kuwa obuzibu mu kutambula mu bulokozi buno obw'omwoyo kubanga olina ebintu ebimu by'olina okumanya amiina Pawulo wano alina kyabadde ayogera n'agamba nti yakyogera n'agamba nti omuntu bw'amala okumanya union okutabagana kuno nti aba ali mu Kristo ate Yokaana yakyogerako wano n'agamba ye n'akiyita obulamu obutakola ki obutaggwaawo nti tulina obulamu obutaggwaawo mu Kristo nti omwoyo we ye mwoyo waffe ali mu ffe era yenkolagana gye tulina kwe kussa ekimu obumu obutulaga amiina enkolagana gye tulina mu Kristo abooluganda batuwuliriza olunaku olwaleero oyinza okuba nga obadde tomanyi nti olina omwoyo wa Katonda oba nga bw'ogenda mu kkanisa n'omuyita mwoyo wa Katonda leero nzikaako nedda bayibuli etugambye nti abeera naffe
sawa bina 24/7 permanent. Era enkolagana gye tuyina Suzette kino yatera kikozesa teri gulugulu. Amina. Enkolagana gye tulina ey'obumu etuwa okutegeera Kristo atudde mu ffe. Kikulu nnyo eri omukkiriza okumanya nti ayina omwoyo wa Katonda mu ye. Ky'ova olaba mu ndagaano enkadde waaliwo abantu abaali mu ndagaano enkadde tebaalina kubeerawo kuno experience kati gye tulina ey'omwoyo wa Katonda gye baayayaniranga okufuna. Dawudi gye yayogerangako tebagirina eno experience kati gye tulina. Nti omwoyo wa Katonda omuntu alina okutegeera ekigambo kino eky'omwoyo wa Katonda nti omwoyo wa Katonda akolaganira wamu naffe, tukolaganira wamu era tussa kimu era tulina obumu. Nti omukkiriza alina okumanya ti enkolagana ya Katonda naffe kussa ekimu. Okussa ekimu bwe bumu. Obumu yenkolagana ya Katonda. Yenkolagana y'obumu gye tulina naye. Tussa kimu tukolaganira wamu. Kati omukkiriza alina okumanya ebintu ebyo. Kyakolaganira wamu ne Katonda, assa kimu ne Katonda, tayawukana wamu n'omwoyo we. Ogeze n'oleeta kambuzeeyo ekibuuzo ndowooza okuba ne ansa yakyo. Ogeze n'oyogera ku nkolagana ey'awamu. Waliwo abantu abayigiriza ne bagamba osobola otya okubuuza Katonda ekibuuzo? Ebyandikwa bitutegeeza eri mu Isaya eryemu nti jangu tuteese ffembi. Weebale nnyo. Bw'abaga nti jangu tuteese ffembi. Kakati ate oba kitaffe. Otyo. Tulina okuba n'enkolagana naye. Ate anaatubikkulira atya nga talina nkolagana naffe. So kiba kitwala Katonda mwene okuleeta enkolagana. Enkolagana, yes. Ne wiiki eno abantu baselebrating olwa Easter olw'enkolagana eyo. Yes. Katonda gye yaleetawo nazza omuntu gy'ali. Ye yaleeta Kristo okwambala omubiri. Amina. Ajje anunule kino ekyabula ye muntu. Okumuzzaayo eri Katonda. Kati eyo enkolagana gye twogerako olwaleero. Nti Katonda alina enkolagana n'omuntu. Naye kitwala omuntu okukkiriza enkolagana eyo. Oba okusomesebwa. Kitwala omuntu atannakkiriza kukkiriza nkolagana eyo. Katonda gy'ayagala akolagane naye. Amina. Eryo yamaze okukkiriza. Yalina okuyiga enkolagana eno gyakolaganamu naani ne kitaawe. Kubanga kati takyali Katonda we. Ali ono mwana oli taata. Kati oli taata ono mwana. Kati there is no way omwana bw'atakolagana na kitaawe. Ye kitaawe amanyi byonna. Amina. Kati era kitaawe amuyigiriza enkolagana eno. Kati kitwala mwana kussa kimu ne kitaawe okuyigiriza bizinensi ya kitaawe. Ebyo ebigambo bikulu nnyo abatuwuliriza. Waliwo okuyiga kati kwe tuyiga nti omwana alina okubeera n'enkolagana. Enkolagana eyo gy'olina gye tuyita mu luzungu relationship gy'olina ne taata ekuwa okutegeera taata kiki kyali. Kubanga already oli mu bizinensi ya taata. Kubanga tuli mu bwakabaka bwa Katonda. Tulina okumanya obwakabaka bwa Katonda buno bwe bukola. Nga buyita mu kulokolebwa. Amina. Tuyita salvation. Nti omala okulokolebwa n'ojja gy'oli ofuuka omwana. Amina. Bw'omala okukkiriza enkola ey'obwa Katonda ey'obulokozi eyaleeta Kristo okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira, oyo atamanya kibi n'afuuka ekibi ku lulwo nange tusobole okuba abatuukirivu. Kati eyo yenkolagana gye twogerako olwaleero nti enkolagana eyo bwe tumala ogikkiriza omwoyo wa Katonda atuula mu ffe era atuula mu permanently. Nti ne bwe neekoona bwe ŋŋamba ne bwenkola ekintu kitali kituufu amala nannuŋŋamya. Amina. Nankomyawo mu kkubo naŋŋamba eyo si yembalayo eno yembalayo. Kati omulimu gwange kwe kukkiriza ekyo taata kyali okubanga kikolera mu nze.
banango yali emabega w'ebyuma ayogera ye mukyala Mubiru yabadde ayigiriza tukyagenda mu maaso tuli ku mutwe okugamba nti tulina omwoyo wa Katonda atulungamya nga ddala si ffe twogera ebyawandiikibwa bwe byogera kati mbadde mbannyonnyola oli nga mbagamba nga tetunnabagenda eri nga mbannyonnyola bagamba nti kati mu mulembe guno gye bayita dispensation gye tulimu kati ffe tulina okulaba omwoyo tulaba omwoyo wa Katonda bwali mu ffe ab'endagaano enkadde kye bataayina kati kye tuli tugenda kusoma mu Ezekeeri tulabe obunnabbi nabbi Ezekeeri bwe yakola ki mundagaano kwongereza katono ti mundagaano enkadde bannabbi basuulanga bunnabbi obunnabbi obwo bwatuukirizibwa kati ffe tuli mu mulembe ogutuukiridde era tutambulira mu mulembe ogw'omulimu ogwaggwa yensonga lwaki abantu baselebratinga Easter lwaki kubanga baselebratinga omulimu ogwaggwa gwaggwa eri atannalokolebwa gwaggwa eri eyalokolebwa gwaggwa eri atannalokolebwa alina okukkiriza omulimu ogwaggwa ogutambuliramu eri eyakkiriza ali mu mulimu ogwo alina kusomesebwa ndowooza ye etegeera omulimu guno ogwaggwa omukkiriza ono eyakkiriza talina tabu naye ekimubulako kwe kusomesebwa gye bayita knowledge yes weetaaga okusomesebwa gw'amaze okukkiriza kati oli atannaba alina okukkiriza asooka ayingira eno tugenda kusoma Ezekeeri 3:6 okuva ku nnyo 25 paka ku 27 era ndibamaansirako amazzi amalungi era muli balongoofu ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mufaananyizibwa ne mukola ki ne mu bifaananyi byammwe byonna era ndibawa n'omutima omujja muwulidde wali atugambye atya ndibamaansirako amazzi amalungi wano mu 2:6 atugambye era ndibawa n'omutima omujja nenteeka omwoyo omujja munda mu mmwe era ndijja omutima gw'ejjinja mu mibiri gyammwe nembawa emitima egy'ennyama era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe kaakati omwoyo wa Katonda eno ogambye otya luli nti kyali kiki kyali kisuubizo bwali bunnabbi kati ekisuubizo kyalabisibwa ye Kristo 2:7 luwulire era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe ne mbatambuliza mu tteeka lyange era mulikwata emisango gyange ne mugikola kati kitegeeza nti omwoyo wa Katonda agambe nti ali tukola ki ndibamaansirako amazzi alituwa omwoyo omutukuvu atunaaza kati ffe twakkiriza yatunaaza kitegeeza ekyaleeta Kristo bino byonna okutuukirira ebisuubizo ebyasuubizibwa okutuukirira mu ye kwe kutuggyako ebibi byaffe okutunaazaako ebibi byaffe si kutuwa mayumba si kutuwa bakyala balungi newankubadde abakyala tubaagala n'amayumba tugaagala mu nsi muno mwe tuli n'emmotoka tuzaagala naye ekikulu okutuggyako ebibi byaffe wano njogadde nnyo 2:7 era nditeeka omwoyo gwange munda yammwe ŋŋenda okubateekerateekera ebifo ŋŋenda okusula mu nju etazimbibwa mikono ki gy'abantu yaani yeggwe andaba olunaku lwaleero atunaazizza atuwadde omwoyo azze mu ffe atuwadde omwoyo omutukuvu ffe ng'abakkiriza omutima omujja atuggyemu guli omutima ogw'ejjinja n'atuwa omutima ogw'ennyama teri amanyi mutima gwamanyi ya muntu zayo teri asobola
kati bwe kiba kitegeeza nti tulina omwoyo wa Katonda kitegeeza nti tulina endowooza ya Katonda. Naye kino kitwala omuntu asomesebwa oba ayigirizibwa okutegeera ebyawandiikibwa kye bigamba, kubanga tosobola kuva eri n'ogamba mwami mubiru nga tannasoma oba tannategeera bintu nga yakalokoka n'omugamba nti olina endowooza ya Katonda. So kati omukkiriza kyalina okumanya nga Ezekieri bwe yamala okulangirira nti alitumansirako amazzi, yes, alituwa omutima omujja, alitugjamu omutima ogulinga ogw'ejjinja. Kitegeeza omutima ogw'ejjinja ogwo gwe mutima ogukaluba ogutagondera Katonda. Kati ye mwene yakola omulimu guno, yatwala omutima guno ogulinga ogw'ejjinja n'atwambaza omutima omujja, atufuula ebitonde ebijja. Webali nnyo. Ensonga lwaki omutume Pawulo ayogedde mu Bakolinsi ekyokubiri essula 5 omuntu yenna bw'aba Mukristo abeera ekitonde ekijja. Kyekino Ezekieri kye yali ayogerako nti alituwa omwoyo okutuula mu ffe. Kati olwaleero ffe abali mu dispensation abaamala okukkiriza kati tulina omwoyo wa Katonda atuula mu ffe. Kyekyo ekisuubizo Ezekieri kye yayogera kyatuukirizibwa. Kristo bwe yafa n'aziikibwa n'azuukira, yafa ku lwa bibi byaffe n'aziikibwa ku lw'ebibi byaffe n'azuukira ku lw'obutuukirivu. Kati omwoyo atuula mu ffe. Kati bw'oba nga tulina omwoyo wa Katonda kitegeeza n'endowooza ye tugirina, era n'ekigendererwa kya Katonda tukitegeera. Lwaki? Kubanga kitututte okusoma ne tufuna okutegeera okuyita mu byawandiikibwa. Lwaki tusoma ebyawandiikibwa bino? Tusobole okutegeera n'okwezuula okuyita mu Kristo. Lwe tumanya Kristo tuba twezudde, tuba twetegedde. Oba tofunye Kristo tosobola kwetegeera. Era kyekiva kikutwala okusoma ebyawandiikibwa mu Bayibuli eno yeekulunguludde ku muntu omu, okuva mu kubikkulirwa paka okuva mu lubereberye paka mu kubikkulirwa. Bayibuli yeetooloolera ku muntu omu gwe bayita Yesu Kristo. Kati buli lw'osoma ebyawandiikibwa n'otalaba Kristo oba tonnategeera, kikugwanira okuddayo osome okuva ku lubereberye. Kubanga luli nakyogerako ku musomo ogwaggwa nti Yokaana akyogera bulungi mu Yokaana enjiri essula esooka egambye nti ku lubereberye waaliwo Katonda, ku lubereberye waaliwo kigambo n'abawa Katonda, kigambo n'abawa Katonda. Kati olina okuddayo ku lubereberye, ekitabo kye tuyita ekya Genesis, n'olaba nti bino byakolebwa ku bwali ku bubwe awataali ye tewali kyakolebwa. Kati kitegeeza olina kuddayo. Kati ova olaba nti Yokaana ye akituwandiikidde n'akitulaga. Kitegeera nti ku lubereberye oyo Kristo yaliwo. Kristo kye kigambo era tewali kyakolebwa awataali ye. Kati kyetuva tukugamba nti bw'oba osoma Bayibuli olina kulaba Kristo. Kyenavudde gamba nti olina okufuna omusomesa amaze okutegeera doctrine eno okukulaga Kristo. N'engero ze tulaba mu Bayibuli zino zonna bw'ozisoma zonna olina okulaba Kristo, kubanga ebisuubizo byonna obunnabbi bwonna omuntu omu Kristo bulaga Kristo. Ekigendererwa kya Katonda kasita oba n'omwoyo we kiba kitegeeza olina endowooza ye otyo, era ekigendererwa kya Katonda oba okirina, era ne pulaani ya Katonda ekwatagana ku bintu by'ayagala omanye otyo obirina, kubanga olina omwoyo gwe. Ekikutwala kusoma ebyawandiikibwa osobole okutegeera. Amiina. Kati ekitegeeza nti gwe omukkiriza amaze okutegeera olina otegedde omulimu gwo nti toli mu kizikiza, omwoyo wa Katonda abeera naawe. Kati oba ekiba kikubulako kyokka kwe kutegeera n'okumanya obusika bwo bw'olina mu ye.
nti ekisuubizo ky'omwoyo wa Katonda kyatuukirizibwa mwani mu Kristo era okifuna lwaki lwakukkiriza ng'owulidde enjiri. Ekisuubizo kino kyatuukirizibwa mu Kristo. Mukyambiru kyayogeddeko nti ekisuubizo ekyo kyatuukirizibwa mu Kristo naye gwakkiriza okifuna lwakukkiriza. Oluvannyuma ng'omuntu akkiriza bw'ati n'awulira enjiri afuna omwoyo wa Katonda mu ye. Bwakkiriza n'okuzuukira kwa Kristo. Omwoyo wa Katonda atuula mu ye. Ku ssaawa eyo talwawo nti ate alijja luvannyuma. But era ekyo ekiba kimuwaludde okujja eri obulokozi kwe kukkiriza ye Kristo. Yaba amuwaludde era nga yamuwadde okukkiriza okwo kyava atuula mu ggwe. Amiina. Bw'owulira enjiri omwoyo wa Katonda ajja omulundi gumu n'ayingira mu ggwe n'ofuna obulamu obutaggwaawo n'ofuna enkolagana n'ofuna okutabagana. Bino ebintu tebigenda gamba nti kaakati olokose olwaleero enkya omwoyo wagenda kujja atule mu ggwe. Ekyokulabirako ti omwana bw'azaalibwa tazaalibwa mu bitundu. Omwana bw'azaalibwa byonna ebimufuula okuba omulamu nga biri mu ye. Naye agenda akula nga buli kintu kyonna kigenda kidivolopinga. Naye nga mu butonde yatondebwa nga buli kintu kyonna kiri mu ye. Bwe kityo naffe gye tuli nti bwe tulokoka byonna bibeera mu ffe. Bati kitwala okusomesebwa, kitwala okuyigirizibwa, kyetwala okwewaayo, okwemanya ekyo kye wakkiriza. Bakkiriza bangi nnyo tebamanyi ki kye bakkiriza. Bakkiriza enjiri naye bwe bakkiriza tebamumanyi. Era y'ensonga lwaki tubuzibwa nti tukowoola omwoyo because bwe twakkiriza tetumumanyi. Ate bwe tuba tetusomeseddwa bulungi mu njigiriza eno eya Kristo tetusobola kumanya. Tosobola. Okujjako ng'ofunye omuntu amaze okusomesebwa obulungi n'akusomesa n'ofuna okutegeera. Kati bwe tusomesa ebintu bino birabika ng'ebijja. Kati bwe tubisoma abantu abamu bagamba kubanga si ebadde ensomesa. Naye olw'okuba twaddayo ne twetegereza ebyawandiikibwa kati tukomawo nate okuzza ebyawandiikibwa mu layini yabyo abakkiriza basobole okuba nti amiina. Tugenda okusoma ekyawandiikibwa kino mujjukire twali bafu bwe twakkiriza Yesu ne tulyoka tuweebwa obulamu. Kati tulina obulamu obutaggwaawo tetugenda kuweebwa. Tugende tusome mu Befeso essuula 2 olunyiriri olusooka. Befeso essuula 2 olunyiriri olusooka lugambye era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe. Wali nga tetunnakkiriza Kristo twali bafu newankubadde twali tutambula. Kyekyo ekyali mu lubereberye. Katonda kye yagamba ani? Adamu. Otyo tolire makola kufa. Teyafa mubiri wabula yawukana ne Katonda mu mwoyo. N'abanga mu mwoyo mufu newankubadde ng'omubiri mulamu. Kino kyagamba nti era nammwe yabazuukiza. Kati akola pulaani ey'okutukomyawo. Kati bw'omukkiriza kati omubiri gwo guba mulamu naye n'omwoyo gwo guba ki? Mulamu. Kati kyava tugambye wano nti era nammwe yabazuukiza bwe mwalinga mufiiridde mu byonono n'ebibi byammwe. Oyinza okugamba ate mwami mubiru omwana abeera nze nazaalibwa nga sirina kyenkoze. Obeera atyo n'ebibi. Amiina. Gwe kasita ogaana okukkiriza Kristo. Bw'okkiriza Kristo ng'obuuse ki? Ogiddwako ebibi ebyo. Befeso 1:13 tweyongeraho kumanya. Befeso 1:13 era nammwe mu ye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima enjiri. Kyekyo lwaki tuwagambye nti omuntu okulokoka alina okuwulira ekigambo eky'amazima. Befeso 1:13 eky'amazima enjiri ey'obulokozi bwammwe mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza
ne muteekebwako akabonero ak'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Bannange ekyawandiikibwa kino kye kikulaga nti tosobola kuva mu bulokozi. Bw'oddayo n'okisoma n'okitegeera tosobola kuva oba osibiddwako okuteekebwako akabonero. Omanyi bakiyita batya nti wano kakasa nti ddala looya asayininze ku bakinvumbo ngenda kyogera stampu naye va ku stampu ya looya oba eya immigration. Tuyina stampu gy'otasobola kukyusa kukujja mu bulokozi. Ekigambo kye twogerako eky'obulokozi kije kino nti ate otaddeyo okugulu kumu ate kuvuddeyo. Teri agenda kubajja muki kubanga okulokola tekyali kirowoozo kyo. Webale nnyo. Jjukira wali tusomye ne tulaba nti mwali mufiiridde mu bibi byammwe ate twali tukyali mu bibi byaffe n'atufiiririra. Remember nti kati gwe kyojjozaalibwe tonnaweza na myaka 10 tonnaweza na tonnaweza na 6 naye yali yakufiiririra emyaka 200 nga kirina kutwala nze kola ki kirina kutwala gwe kukkiriza. Kati kyali kirowoozo kye. Amiina. Kyali kirowoozo kyo. So kati singa kyali kirowoozo kyo obulokozi osobola omufiirwa. Kirowoozo kye. Bw'omala okukkiriza. Agambye nti bonna kitange be yampa tewali n'omu ayinza banzijjako mu ngalo zange. Ekitegeeza obulokozi yabugaba n'envumbo yagikuteerako sirwe. Webale nnyo. Agikuteekako bwe pa. Ekitegeeza teri asobola. Ng'otagalatagala. Newankubadde. Kiringa bw'oba n'omwana wo ng'omuzadde. Bw'omuzaala omanya bw'anaazaala ajja kutandika okukola ebintu ebikyamu era ajja kubaako ebintu ebimu byakola naye oba n'essuubi nti bw'anaakula ajja kukola ekimugwanira okukola. Webale nnyo. Ate ekyokubiri webale nnyo okuleeta kintu ekyo. Omwana wo asobola okubba naye ekyo kigamba nti si mwana wo. Tekisobola mugisaako kubeera mwana wo. Ekyo kati abalala bwe bawulira enkola eyo babanga abagamba nti bano babuulira abantu babbe. Era twali tetunnabulira baali babba. Oba omugambye bo batobba. Fakti nti omuntu bw'amala okutegeera Kristo afuuka kitangaala. Atandika okutambulira mu bikolwa eby'ekitangaala. Bw'aba tanneemanya asigala atagala. Webale nnyo. Ebiseera ebisinga bwe buteewaayo ebiseera ebisinga bwe butayigirizibwa mbala ya muntu ono gy'alina Katonda. Kye kiva kikugwanira owooluganda mpuliriza olunaku olwaleero nga tuyigiriza ku kulungamizibwa omwoyo nti njagala ove wano oddeyo soma ebyawandiikibwa bye tukuwadde ebyowandiise mu kitabo kyo omanye nti olina omwoyo wa Katonda akulungamya. Oyinza okubeera nti akaseera akamu agenda n'ayogera naawe naye no hesitatinga okuwulira kyagamba naye aba ayagala okukulungamya. Tusomye ekyawandiikibwa ekiri mu Befeso essuula 1:13 nga lugamba nti era nammwe muye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima eky'enjiri ey'obulokozi bwammwe eyo n'okkiriza bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero. Kitegeeza nti twateekebwako akabonero ak'Omwoyo Omutukuvu eyatusuubizibwa. Bw'abanga yakatuteekako webale nnyo ate kavaawo katya kubanga kiri mu ye yakola omulimu. Otyo fe omulimu gwaffe kwe kukkiriza. Bwe tuba twakkiriza n'atuteekako envumbo ekiba kitegeeza omwoyo watuula mu ffe era buvunaanyizibwa okututambuza olugendo luno. Fe omulimu gwaffe kwe kukkiriza n'okussa ekimu wamu naye ne tulyoka tutuukiriza ekyo kyayagala mu ffe. Kati ye pulaani ya Katonda gy'alina okutulungamya kyekyo lwaki atuwa omwoyo we okutulungamya. Atugambye nti ffe yeekaalu yaki yeekaalu ye atuula mu ffe era mu ffe mwayolesereza amaanyi ge mu ffe luli twayigiriza omwoyo omutukuvu atuula mu ffe era omwoyo omutukuvu oyo yaleeta obulambulukufu obuleeta oda ya Katonda eyo mu ffe naye ng'agireeta mu kubikkulirwa. Amiina. Kati tuba tubikkulirwa era okubikkulirwa okwo kwe kutuyamba okutambulira mu kumanya kwa Katonda. Kyokumanya kwa Katonda kwa bwereere. Amiina. Akutuwa kwa bwereere bati kitwala gwe omuntu okwewaayo okusomesebwa n'okuyiga.
Paulo alina kyayogera ano tugenda kukisomako mu Bakolisi ekisooka essula 2:12 nga ateeka essiira eri ekkanisa y'Abakoliso nga ayagala ogibuulira okumanya kiki kye bali. Tugendeko mu Bakolisi ekisooka essula 2:12. Naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi, abagamba Abakoliso, wabula omwoyo oguva eri ani? Eri Katonda, tulyoke tutegeere nga Katonda byatuwa obuwa. Amiina. Tetwaweebwa mwoyo gwa nsi, ndowooza tetwaweebwa ndowooza ya nsi nga bwerowooza, naye twaweebwa endowooza y'Obwakatonda. Era oyo omwoyo kyava alabisibwa munda mu ffe okuba nga tutambulira mu kubikkulirwa kuno okw'Obwakatonda okutuleetera okubikkulirwa nti bye twaweebwa byabuwa mu Katonda. nnyo ne tumanya ffe abakkiriza nti mu bujjuvu bw'okutegeera Katonda nga bwe buli. Amiina. Omwoyo wa Katonda atubikkulira ebyo bye yatuwa obuwa ebiva eri Katonda. Mu bintu byatuwa ebiva eri Katonda, Pawulo atugambye ebintu eby'omwoyo bikulu nnyo eri omukkiriza. Agenti yeebazibwe Katonda wa Mukama waffe atuwadde omukisa ogw'okumumanya. Otyo. So kati kuno okumanya Katonda mukisa gye tuli. Bulijjo bwe tusoma ebyawandiikibwa tubirabamu mukisa gwa kugaggawala. Weebale nnyo. Mukisa gwa kufuna bintu. Naye omukisa ogusingira ddala obukulu eri omulokole, eri omukkiriza, gwe gw'okumanya Katonda. Nti bw'omanya Katonda oba olina byonna. Yes. Era bw'olaba ku mikisa gye yatuwa, tuyita mikisa emiganyiro gy'olina mu Kristo. Va ku miganyiro gino gy'ogamba nti nina saving, nina emmotoka, egyo miganyiro gyansi, kubanga oli mu bulamu buno obyetaaga ebisobola okusustaininsa mu bulamu buno obwa bulijjo. Naye kati twogera mu bulamu obw'omwoyo olina emiganyiro gy'olina gw'omukkiriza. Kino emiganyiro gy'ensi yagikuwa bwe yali ateekateeka ensi, yasooka kutonda buli kintu kyonna ekisobola okusustaininsa omwana weebale nnyo. Kyova olaba yasembyayo muntu we yali atonda mu butonde, naye ng'ebyasooka yabitonda. Yasooka kukola bintu byonna ebisustaining omuntu ono. Kati ebyo weebiri oba oli mulokole oba toli mulokole, obirina. Naye erife abakkiriza tusukkawo nnyo ku muntu atali mulokole. Ka tulina ebyensi, tulina n'ebyomwoyo. Kubanga kati yatuwa, nga Peetero bw'ayogera nti yatuwa ebintu eby'omwoyo awamu n'ebintu ebituyamba mu bulamu. Kati ebituyamba mu bulamu yo yabituwa bye bino ebiriwo. Otyo. Kuba n'amayumba, amamotoka, abakyala, ebyo byabuliwo wano mu nsi eno ey'obuliwo. Naye ebyomwoyo bye twogerako ky'omukkiriza alina okumanya emiganyulo gino gy'alina egy'omwoyo. Kubanga egyo emiganyulo gye gimufuula okuba ow'eddembe, gye gimufuula okuba nti mulamu mu Kristo, okutambulira mu buwanguzi. Egimu ku miganyulo kye tuyita deliverance, okuteebwa, okusumululwa. Omukkiriza yasumululwa, alina okumanya ekyo. Yasumululwa, deliverance. Yes. Tagenda kubeera delivered. Tagenda kubeera delivered. Yasumululwa okuva mu kizikiza, mu nsi ey'ekizikiza oba mu bwakabaka bw'ekizikiza, n'aleetebwa mu bwakabaka bwa Katonda obw'omwana we Kristo. W'ekitangaala. Amiina. Ogwokubiri, justification, yatuukirizibwa. Omukkiriza tagenda kutuukirizibwa, naye olw'okuba tonnamanya gwobeereyo nga gwekaga bagiyita sin consciousness, nga wogamba nze situukiriranga era sisaanidde. Kubanga tosomye ekyandikibwa kiri mu Baluumi omunaana ekigaa nti tebaliko musango abali mu Kristo Yesu. Amiina. Ekirala, peace with God, tulina emirembe ne Katonda. Gw'omukkiriza olina emirembe ne Katonda. Ekirala, holiness, oli muki? Butukuvu. Tolina kyosobola kukola kutukula. Amiina. Righteousness,
watuukirira ebyo byonna bitwala omuntu asomye ebyawandiikibwa n'abitegeera wamu ne Katonda oli right standing naye niweebale nnyo reconciled twatabaganyizibwa ne Katonda twataganyizibwa yeno Easter abantu gye bakola ki gye bacelebrating kati yamala dde okututabaganya abakkiriza yes ate nakkiriza olugi lugule okkiriza naawe ng'oyingira ekirala right in Christ tuli bumu naani ne Kristo egyo gyonna miganyiro n'emirala mingi nnyo indwelling of the spirit kyetwogerako kato tuyina omwoyo wa Katonda muffe tetugenda kuba naye tuyina omwoyo wa Katonda looza tugenda kukola ku miganyiro gino tumalirize oba tukamaleyo kamaleyo wano predestination twayawulirwa accepted in the beloved twakkirizibwa mbaagalwa naye gwe n'obeera eyo gwe wennyini gwe weekondeminga wakkirizibwa omanyi bwe nava e Uganda jjajja wange yankola ki omuntu yenna bw'abeera mu Kristo forgiveness of sin ekyo kikulu omukkiriza okumanya nti yasonyiyibwa ebibi bye wasonyiyibwa ebibi byo newankubadde kati okyalina ebisonyiyibwa newankubadde okyalinamu tereera kikutwala kusomesebwa ndowooza yekyakutawanya kyava akugamba mu Baluumi ng'ozza endowooza tuzza endowooza zaffe obujja n'ekigambo kya Katonda gy'okoma okuzza obujja n'ekigambo kya Katonda oyongera okuba ow'eddembe. Tusome Abakolisi ekisooka 3:16 Bakolisi ekisooka 3:16 agambye nti mumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe. Teomanyi yeekaalu si eri gy'ogenda liri kuŋŋaaniro era bwe nzijja ne ŋŋamba banaye tusonde ssente z'ekkuŋŋaaniro we tunaakuŋŋaaniranga ne tusobola okukola ki okufellowshippinga ng'oleeta ssente amiina naye bwe tugamba nti tereza ennyumba ya Mukama weebale nnyo omusumba bajja n'agamba bannange ekkuŋŋaaniro lyetaaga amasannyalaze kuba tugakozesa tulina okugula ebyuma ebipya bye tukozesa sente nga zireetebwa amiina zizimba Bwakabaka. Agambye nti omwoyo wa Katonda atuula mu ggwe tajja kukyalira abeera nagwe gwe yeekaalu ya Katonda eno bagiyita residential address mu ggwe tobeeraawo mwatuula tobeeraawo. Waliwo ennyimba ze tuyimba tulina okurevisinga ennyimba ze tuyimba mu butamanya wandika n'obitegeera osobola okukyusa oluyimba olwo kati bwenyimba bwenti nti omwoyo jangu kiba kitegeeza dali sinnategeera omwoyo atuula mu nze kati nebaza nti omwoyo wa Mukama nkwebaza weebale nnyo kati kiraga okutegeera kwotegedde tolemerayo nti olyo yayimba oluyimba olwo yalina embeera gye tetubuulira njiri lwa mbeera naye tubuulira enjiri ey'obulokozi erokola omuntu kibi okumutabaganya ne Katonda. Amiina. Abooluganda twagala okwebaza Katonda olunaku olwaleero akaseera katuwadde okuyigiriza nammwe abataddeyo omwoyo okuyiga nammwe abaagala ekigambo kya Katonda tosobola kubeera mu ssomero nga tokola notes. Student yenna atakola notes kigenda kubeerera kizibu okuddayo okulivayizinga. Kaakati mwebale nnyo ababadde ku cyberspace tubaagala nnyo mwebale kuwangayo budde Facebook, YouTube, Twitter. Thank you very much. Mwebale kubeerawo buli lwakusatu ssaawa 2 paka ssaawa 3. Lwakusatu twogera mu Luzungu lufuutufuuti, ku Lwokuna twogera mu Luganda.
era mukyambiru ngenda kusaba otusabire tugalewo olunaku luno. Kitaffe omutukuvu tukwebaza olwa fellowship eno gye tubadde nayo, omugaati guno ogw'ekigambo ekyo gwe tuva okumenya. Mukama tukwebaza nti tuzizza obujja endowooza zaffe Mukama Taata ziyambiddwa okutegeera n'okumanya nti muggwe mwe muli obulamu bwaffe, ate bwe tuwakkiriza okufaako n'okuzuukirwako n'okuzuukirako, ate twaweebwa obutuukirivu, ate n'omwoyo atuula mu ffe. Taata kituva tukwebaza olw'omulimu gwe wakola omunene gw'okuwaayo obulamu bwo gwatamanya kibi n'ofuuka ekibi ku lwaffe, n'okubwa emiggo ffe tusobole okuwonyezebwa, n'otwala ebikolimo byaffe ffe tusobole okuba ab'eddembe. Taata tukwebaza nti ne mu kaseera kano eri baganda baffe be tubadde tufellowshipinga nabo, eri baganda baffe eri baganda baffe abadde tebalina kumanya nti ekigambo kino bwe kibuuliddwa, ate endowooza zaabwe zibikkuliddwa, zifunye okutegeera, zifunye okumanya nti ekisa kyo kibawalula okubaleeta gy'oli, kibawalula okubaleeta mu kumanya, mu kutegeera ne mu kubikkulirwa obugagga bw'ekisa kyo bwe buli gye bali, kubanga gwe wajja kulunula mwana wa muntu. Kati bwe tukkiriza tuweebwa obutuukirivu bwabwa, era ebibi byaffe biba bisonyiddwa, erifa abakkiriza twasonyiyibwa ebibi. Taata tukwebaza nti ebibi byaffe wabitwala, era emibiri gyaffe miramu, kubanga wamala dda okusasulira omuwendo emibiri gyaffe. Kati teri ndwadde eyinza kweŋŋanga mibiri gyaffe neewangula, kubanga wamala dda okutuwanguza, tuli bawanguzi. Eri abo abanyigirizibwa eggulo ly'olwaleero twogera eri emibiri gyabwe nti giwulirize ekigambo kya Katonda, gikooperatingire wamu n'amaanyi ga Katonda agawonya eri emibiri gyabwe, eri endwadde zonna ez'olukonvuba COVID. Endwadde zonna tuzigamba ziri wansi wa bigere byaffe, kubanga oyo yatuwanguza dda. Tuli balamu eri abo abayita mu mbeera. Taata tusaba nti obasinkana oteekawo obugabirizi obuva gy'oli, okugabirira eri buli kinoomu. Taata tukwebaza eri obulamu bw'abaganda baffe, ne tukkiriza nti ekigambo kino kye bawulidde olwaleero ate tebaasigalira kimu, kubanga omwoyo atuula mu bo agenda kwongera okubabikkulira, olwo nno beeyongera okukula n'okunywezebwa mu kisa kyo, olwo nno balyoke babala ebibala eby'obutuukirivu n'ebibala bibeerengawo. Mukama tukwebaza mu byonna, era nga tukwebaza wiikendi eno ey'amazuukira, abantu nga baserebulatinga, bajjukire nti basonyiwa ebibi, batukuvu, batukuzibwa, era nga bali mu baagalwa, baagalibwa kubanga Kristo yabaagala kwe kuwaayo obulamu bwe ku lwabwe. Taata tukwebaza mu byonna, tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Abooluganda tubaagala nnyo era tubeebazizza. Tugenda kusinkana wiiki ejja. Happy Easter. Mujjukire nti Yesu yabafiiririra ddamu abakkiriza, mwasonyibwa ebibi byammwe, mubeere bulungi. God bless you. This is Diaspora TV, your #1